My name is Frank Gashumba. I was born and raised in Masaka. My grandparents migrated from a small country called Rwanda in 1922. Both my parents are buried in Masaka. Basically, I'm a Ugandan 100%. Stand up and fight for your rights. Period. All of us migrated to Uganda. Baganda came from Cameroon, if you don't know. Beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Prepare yourself for M23 in Uganda. Prepare yourself for M23 in Uganda. Yes. Wawulidde Gashumba bwe yayogedde mbubba Abanyarwanda tebagenda kuvaawo ne bavaawo n'ettaka lyabwe. Ekyo nkijjukira. Lino ettaka si lyabwe. Teyakomye bukomi kankwongereko n'akano. Gashumba agamba ti bwe muba temutukkiriza kweyisa nga bannayuganda mulindirire M23. Kaakati ebyo kutiisatiisa. Bwe yagambye. Gwe Gashumba gy'oli. Gashumba. Oyo Gashumba. Nyina obuyinza. Bwe nsobola okukozesa ng'ekigambo kya Katonda bwe kiŋŋamba ne musiimula ku maapu ya Uganda tadda mutuzanyirako. Sikakasa. Oyagala kikakasa? Njagala kirabeko. Bikula Bayibuli. Ondaga buyinza we buli w'obujja. Gashumba akikaatiriza nti nammwe kennyini Abaganda mmwe kennyini wano mwajjawo obuvi mwava Cameroon. Kati wuliriza. Mwava Cameroon nammwe migrants. Si atutegeerera era saagala kumala ku biseera bingi kubanga Bayibuli egamba ngero 2:65 oddangamu omusirusiru nga obusirusiru bwe buli alemenga okwefuula okubeera ow'amagezi mu kulowooza kweye. Kati kubanga Gashumba musiru ne banne nina omuddamu ng'omusiru kubanga Bayibuli egamba give a silly answer to a silly question. Kangendaawo nsooke gye tubatusooka waliwo osoose wensinga okwagala wano wuliriza nsomewa njagala ebigambo bireme kubanga biva mu ggwe soma okubikkulirwa essula yino ya 11 tuuka ku lunyiriri ndowooza lwa 6 mpulira nve eno wansi va wano waggulu kubikkulirwa 11 webali nnyo kubikkulirwa 11 Nempeebwa olumuli olufaanana ng'omuggo. Kunano kubikkulirwa. Era nga nange bwenafuna okubikkulirwa. Kwayo kane kati kubikkulirwa. Nempeebwa olumuli olufaanana ng'omuggo. Malayika ng'ayogera nti golokoka. Golokoka kati ngolokose. Ogere yeekaalu ya Katonda. Kugera yeekaalu ya Katonda ne mukugerebwa. N'ekyoto n'abasinzizaamu. N'ekyoto n'abasinzizaamu. N'olujja oluli ebweru wa yeekaalu. N'olujja oluli ebweru wa yeekaalu. Luleke ebweru. Luleke ebweru. Soto lugera. Kuba lwaweebwa ab'amawanga. Lwaweebwa abaaki? N'ekibuga ekitukuvu. Balinyiridde kanisa ya Kristo. Emyezi 40 by'ebbanga. Museveni ne banne bwe balinyiridde eggwanga lyaffe ebbanga lino lyonna. Emyezi 42. Yes, okukubikkulirwa. Nange ndibawa abajulirwa bange 2. Oyo n'abajulirwa 2 ye Musa ne Eriya. Era baliragula ennaku 10 mu 206. Baliragula ennaku 10 mu 206. Nga bambadde ebibukutu. Bye biseera bino tuli mu kulagula n'okwogera plani za Katonda eri Uganda, Israeli second born. Twambadde ebibukutu tuli ku mavivi. Twegayira Mukama Katonda azze bujje eggwanga lyaffe alikomyewo. Tetwamanya omusege gulidde omusota gusse banna Uganda naye Mukama azze kutta musota guno. Abo gye mizaituni 2. Musa ne Eriya gye mizaituni emeka. Tabaze 2. Tuli mu kumulisa Musa Eriya. Yimirira mu maaso ga Mukama w'ensi. Yimirira mu maaso ga Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi. Era omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi. Museveni ne bannabo bagabashumba guva mu kamwa kaabwe. Nti baba bagala okutukola obubi. Omuliro guva mu kamwa kaabwe. Omuliro guva mu kamwa kaffe kubanga Katonda ffe muliro gwokya. Ne gwokya abalabe bagujja bokya. Mpulira. Era omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi. Bwe kityo kigwana ye okuttibwa. Kati bw'abanga Gashumba ne Museveni nti bagala kukola bubi Uganda. Bagala kuyiwa omusaayi mu Uganda. Baba benyini we bagenda okuttibwa. Newa n'ekigambo Gashumba ne Museveni tekiri. Kati nze nti gwe genda maaso nze nyinyonyo. Tulina obuyinza okusiba eggulu. Enkuba eremenga okutonnya. Eriya yasiba eggulu enkuba n'etatonya. N'olwaliro Eriya weetuli wano. Ennaku z'okutegeeza kwabwe. Kati tuli mu kutegeeza nti Uganda Katonda ze ginunula. Era balina obuyinza. Tulina obuyinza. Ku mazzi okugafuula omusaayi. Okugafuula omusaayi nga Musa bwe yakikola e Misiri. Era n'okubonyaabonya ensi n'ebibonyoobonyo byonna
emirundi emingi nga bwe baagala. Kyovula Museveni ali mu kubona abona engalo zimanyi ziriko ebiwundu bino biki byebyo gomulabanga atambula kati kankutegeeze takyalina mpulira okiwulira nakugamba nti mulambo gutambula bulako kyemukuziikibwa kati wulirize gwe towakana kkiriza byenjogera n'ensi n'ebibonyobonyo byonna emirundi emingi nga bwe baagala era bwe balibanga bamaze okutegeeza kwabwe. Yesu yebazewe kati olabye nti omuntu yena bw'ayagala okutukola obubi omuliro guva mu kamwa kaffe ne gwokya abalabe baabwe bagezeeko beetantale ababiri bali aboogerwako yeggwe kati ye Musa ne Eriya kati bali Musa ne Eriya baavaawo kati yenze Musa yenze Eriya yenze Ezeekeri amafuta ga Musa ba malayika abo oyo amafuta Katonda agawadde banna Uganda okyaba ago amafuta gonna ag'ekitabo ekitukuvu Bayibuli agenda gaana enkadde n'empya Katonda agagonnomodde ku banna Uganda tulyoke tutwale revival y'ensi yonna. Musa amafuta ge kwali kujja bantu Misiri era n'abajjayo ewa Farao naffe tuzze kujjayo bantu wa Museveni ne Farao Museveni nyina akagambo kwali ke wagamba ti omusiru muddemu ng'omusiru omuddamu nga musiru give a silly answer to a silly question njagala kasoma mu Bible kati era twagala gasumba godo lyakogedde lina gwanga lyaffe Uganda gasumba alekera okwogereramu ebyobusiru mpulira ne gurupu ye wano si waabwe wabula basenze ate n'ekyala gasumba ekimwogeza ekyo balina propaganda owokola okuyiwa omusaayi si buli munyalwanda nti munne wa Museveni yagenda okujja nowaliwo abanyalwanda tebeeyisa nga bwe yeeyisa simanyi lwe yajja naye musumba ajagala kumbeeka akagambo kenkugamba nga kyonna bakumpa wakusoma okimanyi nti ensi eno ya Mukama Katonda era kyendiko kyenyinyonyola lwaki abalala ogamba tebalina gigwaniza Uganda ya Mukama onsomesa nti ensi eno ya ekyobuuziza bulungi abanyalwanda abali eyo abatalina bikolobero uliriza baleme kulowooza nti nabo omunyalwanda yenna ng'oli mu Uganda toyiwanga musaayi tokolanga bikolobero oli seefu mpulira ne Katonda akumanyi nti oli ki atali seefu yaliwa bebo Museveni n'akabondoke balwaboogo tebali seefu bassa abantu mpulira okiwulira bayiyo omusaayi bayina akabondo kaabwe kati gasumba okwogera kino alina bakunga abanyalwanda nga ayagala abanyalwanda bonna abayingizemu kawo mentality eyabwe gye balina nti ye ne Museveni nti baagala bakuŋŋanya abanyalwanda yagamba mulinde mu 23 wano ettaka lyabwe bagenda nalyo kakati ettaka kati olabye nti obwo busiru tetwagala obusiru bwa Gasumba tubulweko tetwagala kulwa ku busiru bwa Gasumba n'oyo nonsense gwayogerera mu ggwanga lyaffe okiwulira tetwagala kukirwako ekyo ndaga wali engero 26 engero 26 engero 26 musumba ye wano yino engero 26 lunyiri lwa 5 lulu lunyiri lwa 5 oddangamu omusirusiru ng'obusirusiru bwe buli aleme okuba ow'amagezi mu kulowooza kwe ye kankaddemu oddangamu omusirusiru ng'obusirusiru bwe buli alemenga okuba ow'amagezi mu kulowooza kwe ye kati Gasumba teyeetaaga kumalako budde ne munne Museveni simanyi noona atuula Mengo ani Kayitana Kayitana kati boogera bya busiru ne bannaabwe ne Mukasambidde boogera bya busiru this is Uganda for God talina kyansobolako uliriza to njagala kutegeeza this is Uganda forgotten my country line gwanga lyaffe okiwulira wabula Museveni n'akabondo kak'abanyalwanda abassa abantu abayiyo omusaayi abasibye abantu ababbye bino bali abanyalwanda abalala era nakugambye nti akabondo kalimu ne Kagame kyova banagamba Kagame ne Museveni bayina okuvaawo bagende mu ggulu abanyalwanda abalala gye bali mu kwesiima bajja kutuuka ekiseera nga tusinza Yesu wamu nabo nga bano abassi bavuddewo bakanywa musaayi Kagame ne Museveni naye lwaki osoma mu nnyiriri zimuzimu sisomye muzimu okulumiriza nti osoma muze kugasa zokka ku oyagala mulimu ennungi ezogera ku birungi ezogera ku kusonyiwa ebirungi bijja nga mwenenyeza
Ochulira Bible egane byo mirembe kyokubiri sula musanvu nyulwa 17 nolo 14 bwe nagalanga ogulwa lomo okuba enkuba wowe nalagiranga enziko okulya ensi wowe nasindikanga kawumpuli mu bantu bangani asindika Katonda nga abantu bajemye ye kennyini asindika ki kawumpuli tatuusa mu Uganda enzige kati abadde tebamanyi Museveni nzige ne banne Museveni nzige ne banne towakanya Museveni nzige ne banne balidde Uganda kati nedda ne bono wakanya kyenjogera kyekyo mpulira era Museveni kawumpuli okiwulidde Nagamba mu 14 nti abantu bange tuli bantu ba Katonda abatumiddwa erinnya lyange sokoleke male kumalayo abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bo banetowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi kale nawulanga nyima mugule ensonyi okonako benemponya ensi yaabwe Katonda ze kuwonya nsi yaffe kujijja mu mikono gya Museveni era Museveni mulambo gutambula agenda ne banne Katonda yabikula ddanga asimudde NRM agijjawo ku mapu ya Uganda nga n'abantu basanyuse tugenda kusanyuka bye yesiba ku bakiga Museveni teyajja na mukiga wano teyajja na munyankole wano teyajja na bantu b'engulu teyajja na bamu Eastern eno Uganda oluvanyuma lwa Museveni tugenda kubeera Uganda etali mu busosoze nga bwe kiri NDA unite in God and never divide again Museveni yaleese obusosoze mu ggwanga lyaffe genda otunule ebifo byonna abalimu Banyarwanda banne